Katikkiro wa Buganda munnamateeka Charles Peter Mayiga agugumbudde bannabusiro abeewaana nga bwe baazaalibwa mu Busiro naye nga tebalina kye balagawo olwo abatali nzaalwa ey'amu ne bagaggawaliramu bo ne basigala nga bakaaba obwavu. Singa nali munnabusiro ngombo gye nandyeyambisizza yandigambye nti Busiro Zuukuka. Katikkiro asinzidde ku kitebe ky'essaza Busiro Ssentema nga yabadde omugenyi omukulu ku mukolo gw'okujaguza olunaku lw'essaza lino kw'ossa n'obuwanguzi bwe baatuukako bwe baawangula ekikopo ky'amasaza eky'omwaka oguwedde. Katikkiro asoose kusimba muti ogw'ekijjukizo n'oluvannyuma n'alambula emidaala egy'enjawulo ng'ayolekedde mu weema awategekeddwa emikolo n'ayanirizibwa minisita wa Kabaka owa gavumenti z'ebitundu Oweekitiibwa Christopher Bwanika, Ssebwana Charles Kiberu Kisiriiza wamu n'abalala. Minisita Christopher Bwanika aloopedde Katikkiro ebizibu ebiruma abantu ba Kabaka mu ssaza Busiro nga n'abakulembeze ba disitulikiti ey'e Wakiso baliko bye bamuloopedde omuli ab'ekitongole kya NEMA ekivunaanyizibwa ku butonde bw'ensi wano mu ggwanga abakkiriza abantu okwesenza mu ntobazi kw'ossa gavumenti ya wakati eyabaggyako obuyinza obusinga. NEMA etegeezebwe, Ministry ya Water and Environment etegeezebwe tiwaliwo ekigenda mu maaso ate abakikola balina ebbaluwa ezibakkiriza okukikola. Obuyinza bwatwalibwa ne weesanga nga twawamba ne constitution yalinyibwako dda kubanga local governments ezirina okukola emirimu n'eziyambako buli wamu ate zo zaggyibwako obuyinza n'akasente akatini ke beekuŋŋaaniza. Ssebwana Charles Kiberu Kisiriiza wamu ne Engineer Stephen Rasa Merina balambululidde Katikkiro amakulu g'olunaku luno wamu n'enteekateeka gye balina ey'okukulaakulanya essaza Busiro. Okutumbula obutonde bw'ensi, obulambuzi n'okwewummuzaamu. Conference hall eyinza okutuuza meeting, conference hall y'eno ng'erina parking, tusuubira okubaako ne swimming pool garden awakolebwa embaga. Katikkiro ategeezezza nti abantu mu masaza okuli Busiro ne Kyaddondo bateekeddwa okuzuukuka baleme kugayalira mikisa gye balina olwo amasaza gaabwe ne gatuuka okutwalibwa abagwira abagaggawaliddemu. Kisoboka kitya essaza erimu abantu abangi abatandika amasomero si bannabusiro? Lwaki? Mbuuza munnabusiro nti emikisa egiri mu ssaza lino ogyeyambisizza otya? Kiki ky'olima? Ettaka ly'e Busiro kkalu, kale gwe genda okukola ebibyo. Kati obeera Busiro, ettaka balyabalako yambisa ly'e China. Atabukidde abaana enzaalwa y'e Busiro abakyagenda mu maaso n'okwewaana nga bwe baazaalibwa mu kibuga kyokka nga balera ngalo ensonga ebasibye mu bwavu obutalojjeka. Entebe kiri Busiro, Kampala ali Kyaddondo. Abantu abayimiriddeko amaanyi g'ensi Uganda basula Busiro, basula Kyaddondo. Mu Busiro mulimu emikisa egitalina. Mu Busiro mulimu emikisa egitalina. Omukisa ogusookera ddala bwe bwetaavu obw'emmere. Omukolo guno gubaddeko n'okuwa bannabusiro obujjanjabi obw'obwereere ku ndwadde ez'enjawulo n'okusingira ddala ez'amaaso nga buno bubaweereddwa ab'eddwaliro lya St. Joseph Hospital era nga basimbye n'emiti okutaasa obutonde. Abantu abakozesa computers, TV, cameras, omuntu nga buli kaseera emirimu gye gyonna gibeera ku kompyuta ekito ekisobola okuaffectinga amaaso, so ojja ne tukwadvisinga tulina spectacles osobola okuwambala. Abasawo basomesezza abantu ebibaviirako okulwala amaaso n'engeri y'okwetangiramu endwadde zino ng'abamu ku bakebereddwa baweereddwa gaalubindi ezisoma wamu n'ezipima ekitangaala ku bwereere. Omuntu asobola okubeera ng'atambula obuwuka obubeera mu environment ne kajja ne kakuba nga kayingira ku liiso ziba microorganisms tuba tetusobola ziraba n'amaaso gaffe naye ne katandika okuleetera amaaso ge maaso golaba gaba gavaamu ebinyinyi naye amaaso ago gaba gakola ki gasobola okujjanjabwa. Ekirala ekisobola okuleeta amaaso endya embi. Kiza Peter yakusakidde eggulire lino ku lwa KSTV agaleero.